I hope the audience has heard. Alipoota eno efulumiziddwa ekitongole ky'ebyebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics UBOS yakuŋŋaanyizibwa okuva mu mwezi gw'omusanvu omwaka gwa 2024 okutuuka omwezi gw'omukaaga omwaka oguwedde ogwa 2025 ng'essira lyateekebwa ku balunda ebyennyanja. And so on and so forth. Eno ya lipoota ey'ekikula kino esoose okufulumizibwa mu ggwanga ng'eraze nti mu ggwanga lyonna mulimu ebifo mwe balundira ebyennyanja 963. And of these, 6,408 were found in the rural areas, while 3,055 are found in the urban areas. Alipoota eno era eyongera okunnyonnyola ebitundu ebisinga okulundirwamu ebyennyanja nga Buganda yeesinga n'amalundiro 1,205 n'eddirirwa Busoga n'amalundiro 138, Ankole n'edda mu kyokusatu ng'eno erimu amalundiro 973, Tooro mu kyokuna n'amalundiro 904 n'ebitundu ebirala ne bigoberera. While the lowest was Kampala with only 20 farms. Alipoota era eraga obungi bw'ebyennyanja mu ggwanga. Nationally, a total production of 65,444 metric tons was produced in the reference period. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi nga y'atongozza alipoota eno asanyukidde ekitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki UBOS okukuŋŋaanya ebibalo eby'enjawulo nga kino kiyambako gavumenti okutuukiriza ebigendererwa byayo mu kuteekerateekera eggwanga. Alipoota eno etuyambye okuggyayo ensonga eyo era nga gavumenti tujja kusobola okuteekawo policies ezigenda okuyamba abantu naddala nga tuyita mu TDM okwongera okulunda ebyennyanja n'okulaba butya bwe tukompeyalinga kino n'ebyennyanja ebiva mu Lake Victoria, kubanga abantu nga bamala ebyennyanja mu Lake Victoria, Uganda terina kulekeraawo ku exportinga byennyanja. Tulina okulaba nti ate ababirunda bo beeyongererako ddala. Wabula alaze okwennyamira olw'omuwendo gw'abalunzi b'ebyennyanja ogukyali omutono ate nga gwandiyambyeko ku bbula ly'emirimu mu ggwanga. Twalibadde tusingako awo. In fact, tusobola n'okulunda tons ezisoba mu kakadde akalamba. Kati kitulaze nti weewaawo tulina emitwalo 6.5 naye gaapu ekyali nnene nnyo era ebyennyanja bino bisobola okwemployinga abantu baffe bangi era bitulaze nti bangi mu bibuga mwebali abalunda ebyennyanja kuba oluusi emirimu gibula mu bibuga naye ripooti etulaze nti n'embibuga muno abantu bateekamu fish tanks. Eno ya lipoota ey'omusanvu okufulumizibwa ekitongole ky'ebyebibalo mu ggwanga ki UBOS okuva mu Gwokusatu gw'omwaka guno oluvannyuma lw'okubala abantu n'ebyabwe okwaliwo mu mwaka gwa 2024. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV. Mungu twaomba uilinde